Katolobwama bw'atyo bwagenze. Naye ate omwaka guno Kasukwa agenda yisibwa bubi nnyo. Ismail akagenda, Katolobwama wuyo naye agenze nnyo. Ndadde babonyinga okusaaga okwo, okukyaminga, okukola ki. Tuli Kabuusu then tugenda ku Sembule. Wamma yes, all right. We're ku CBS FM. Amawulire ge tukyafunyewo kati ssaawa zino Honorable Katolobwama afudde. Era nga waneeno we tuli ku Star. Bw'ojja no ku Star Medical Center ly'eddwaliro erya Stabua Natolo. Honorable Katolobwama bamuleese ng'embeera mbi nnyo. Embeera mbi nnyo era waafiiridde nga w'olengera emabbali awo. So bwetyo embeera bwetyo bw'eri. Omulambo gukyalimu munda omwo, tetunaba nga tugufuna. Naye ng'omulambo gukyalimu munda omwo, ng'olaba abantu bakuŋŋaanye wano ku ddwaliro wano ku Star. Ekiteebi waggulu waneeno we tuli ssaawa zino eno. Tuli waneeno ekiteebi ku ddwaliro waneeno, ng'olaba abantu bakuŋŋaanye. Embeera bwetyo bwegenda nayo. Amawulire tugafunye kuva ku Papa Mr. Ssemakula, tubadde ku radio ey'obujjajja 88 nga tukyazisa omukulu Abitex. Papa Mr. Ssemakula n'amukubira essimu mutegeeza ki ekiriwo. Naye ng'embeera eriwo bwetyo bw'eri tesanyusa yadde. Era olugenzi erime nezowanikayo nga baleke iriya mwerabisizzamu nga abantu abasoose okuddukirako wano baddeko Honorable Muhammad Nsereko atuuseewo mangu, Honorable promoter ya Sinike naye waali, n'ogateko Abitex waali, Papa Mr. Ssemakula naye waali. Be bamu abasoose okutuuka wano eno okuddukira nga bawulidde amawulire ag'ennaku. gwe bali boy Embeera bwetyo bw'eri tesanyusa, teriisa bulungi. Tukyali wano eno ku Star. Honorable Katolobwama we bamuleese. Abantu be twakwogerako nabo abamu bagambye batuusize bamuntu afunye heart attack. Naye nkugambye mu bantu abasooseewo okuli Papa Mr. Ssemakula,
aba waali awo. Kuliko Abitex promoter naye waali, kuliko Yasinike naye waali, ngateko Honorable Muhammad Nsereko naye waali, then ne promoter omulala wano eno naye waali. So mbeera bwetyo bweri wano eno ku ddwaliro. Tuli wano eno Kabowa, oba Kabowa ova ku Kabowa nodda wano wankulu ku kisaawe, then ovaawo then nomala nodda wano ku sitaddala wenyininyini akava ku Kitebi secondary ne nursery, then owaddako ddwaliro kuliko Stana Medical Center. Nalibo Katolo bamwafidde ng'olengera abantu bwe bati batandise okuŋŋaana mpola mpola. Amawulire ga ssaawa zino eno buli omu amawulire alina engeri gy'agafunye munnaaye, kuba ssaawa zino eno ziri ssaawa zino ziri 9. Nalibo Katolo amawulire gatuuseko mu ssaawa nga 7:8 awo, amawulire gatutuuseeko awo. So embeera bwetyo bweri waneeno, embeera bwetyo bweri. Honorable Katolo Bwama saa zino zempewo zikaze engoye, naye nga tukyalinda kyekiba kigenda mu maaso, kyekiba kyetaagisa, kyekiba kigenda mu maaso. Embeera bwetyo bweri. Eddwaliro lino eno lisangibwa neno Kabowa, ova Kabowa nodda nga ku Star ojja osanga eddwaliro linene Stana Medical. Bwe bamuleese ataka nga emukutte, n'abasinga betwogerako batugambye bamuleese olwedde muki nga mufu afudde, naye tugenda tufafunako abantu ab'enjawulo babe nga bakola ki, nga bawayamuuko naffe. Nga nkugambye amawulire gano tugafunye tubadde ku CBS live. Papa Misa Semakula n'ayisamu essimu n'akubira NEC, then omaze Abitex namala n'amukubira. Olmaze omukubirako awo ne boogeramuuko naye era n'atunyonnyola ddala okukituufu, n'akonfaminga nga kituufu okufa kwani kwa Honorable Katisazino omugenzi Honorable Katolo Bwama, naye nga kugambye agakagwawo afunye attack gy'afunye, ne bamuleetako wano eno, naye nga Julius abamubeerako abamu nga abadde atera omukwata obutambi bwe, naye waali wano eno osinga gwe abadde akusanga munnamawulire we waali wano eno naye. Obulengera wali abatudde awo wansi ezabamu abaana be oba ab'eŋŋanda. So embeera bwetyo bweri, si nnungi kutwaliza wamu. Katolo Bwama nga abadde alinayo n'ekivulu mu maaso awo nga theatre, nga baza theatre, then ogyeko awo nga entertainment, parliament, ebyo byonna byonna jjukira, byonna byonna abadde yali honorable, abadde mu art industry ebbanga ddene, creator, bintu binyo byakoledde art industry ne music industry nga fraternity yonna yonna. So bintu binnyo tula nga tumujjukirirako, buli omu abadde agenda okuba nga amujjukirirako, naye nga sofa batandise mumanyi ekiro amawulire gakangamu, abantu balabe bakuŋŋaanye mu bungi waneeno Kabowa wetuli ssaawa zino eno. Sinza okuweereza embeera nobe ng'ogiraba, buli kimu ekiba kigenda mu maaso nga wookirengera ngera wookiraba. So embeera bwetyo bweri. Yesigala ku CBS tuba tugenda ku update buli kimu kiba kigenda mu maaso. Kale ono akabondo kaba Honorable oye Honorable Muhammad Nsereko, Mr. Semakula, mukulu Abitex, kateko Yasinike promoter, naye atuusewo mu bwangu wano eno nga embeera eno kugidduukirira kuba nene nnyo. Ndabako abantu abamu aba comedian
Ambali wadde anekyalinze omukulu ogambo tata nga bitalo netubadde ku leediyo essimu netuyitamu nga teze bulungi temu abamu nga bakomedia ne babadde anekyalinze wadde musajja wamanyi mu industry naye wali kyakoma tugume tulabe ekiddako so saa ziwetwe ziri saa ziri 9 sofa saa zinene naye olengera ono papa Misa Ssemakula atuuseewo Honorable Muhammad Nsereko naye atuuseewo waali yasindika promota gatteko omukulu ani embeera sobweto bweri polisi saa zino yakatuuka okulaga ki ekiba kigenda mu maaso. Embeera bwetyo bweri so saagala mutye entiisa yo weeri naye nga embeera yo si nnungi yadde. Ono tuli Honorable Muhammad Nsereko, Papa Misa Ssemakula, Abitex, bapromota bonna batuuseewo. Basoose okuddukira omusajja. Tegeezebwa nti agenza okutuusibwa wano nga Mungu amujjuludde. So enteekateeka zonna ezigenda mu maaso tujja kuba tuzibategeeza, naye tusaasira famire ya Honorable Kato, ne tusaasira mu mikwano gye, ne tusaasira abantu abadde associatinga nabo bakolagana nabo abaali abalonzi be naye ne bakolagana nabo n'abantu. Kitalo nnyo nnyini ddala. Of course wali okufa tewaliwo okuseka kubanga ffenna tulina potential okufa buli atambula. Olwaleero Kato akedde ng'atambula bulungi nnyo ng'akuba ne sawuti y'amaanyi. Nze ansinkanyeko ampiseeko awo ku ofiisi gwe mulundi gwe nsoose okwogera ne Kato ne tumala just ddakiika 3 era zze bw'ati nanga plaza ne mugamba ate Kato wange. Kato nangwa mu kifuba ati nangabula kyakitu ne muganga ogaba ekifuba kyakitu ndi mukujjawo naawe nangamba obwedda ate nkunoonya nyina kyeggamba ate nange ne muga Kato nyina wendaga kati kankuneekonewo yakunanga bwe kiri plaza nange ntegeka muzannyo ogwogwaguuma. Naye ebbanga lye mmaze na Kato simuwulirangako nga basawuti ya ddoboozi nga kambwe nnyo nga gumu, naye nga ffenna tetuyinza kumanya nti Mungu kyekyo ali mu kkubo. So ffe twawukanye naye essaawa zibadde nga 9 ez'okuddamu nga bankubira bansuukusa nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kato takyali ate nga kwekwo okugera kwa Mungu ffenna bwe tutayinza kuzanyiramu. Allah bw'aba ageze ebisigadde. Naye oyo Kato wamwe musaazi. Kato is a comedian, abadde musaazi yadde mukulembeze. Kato tanyiiga, Kato tajaawa. Yoyo is there, that's why omwaliwo olwa Kato. Beebaza nnyo mwenna abavuddeyo. Kyusa munyambala ekyo jefulanga kadeidei so kyekyo bannange Allah kyekyo kyakuteredde. Omu Uganda webale kwagala bantu nze ne musajja wa Mbogo so kyekyo tujja kuba tubategeeza ekikujja ku mukwano gwange si kirungi era kiwuliriza ne baŋŋamba gye ntabadde tambulidde era nenjija nange ndabe mukwano nange kikinsanyusa nze ne musajja wa Mbogo oliwa solo akutegeezeza tuli wano
afuta esawa ndozange ensi abadde mulamu ensana wonna nebyo katonda bwateekateeka byabamanyi kale nda eweddeko eggwako mairegi weggwerako watosobola kwongerako kintu kyonna so era tujja kubibategeeza nga tuyita ku bintu byaffe ebyenjawulo era ekyo tuli embeera mwetuonaleko katolubwama asiza omukono obako message ono kifunyika papa amawulire gakusanzeewo badde wakamulankulesi ababeera naye nange nenkubira bensobodde okukoleraku bantu so mikwano gye famire ye neabadde akolagana mu mirimu abatenda kufuna message eno nga bagenda girabira wano ku SB4 media kikyo osobola okubagamba papa kuwabikirawo bintu kintu bulonkatalubwamaafu kyekiro Sir, you have a call. tosobola kugamba kiri awo kisingako awo bulonkatalubwama kibi nnyo nnyini ddala tugendeko owa mukulu sakunkwase kukaka wa honorable nga kitalo ekitalo nnyo bannaye mwenna abatulaba ku mikutu egy'enjawulo Mungu kato amujjuludde kato abadde ayogera nga ffenna bwe twogera olwaleero ng'ayogera bulungi mulabyeko nze kusanga 9 naye as usual leero avuddemu omwasi n'omusinde nga gw'amaanyi nanga bulaza obwedda nkunoonya nemuga obwedda onoonya nemuga naye nze kansooke nve wano kansooke nsaale nve wano nkomewo katonaga naye infact olunaku olwaleero lwenjogedde naye mu bulamu bwange nga nsanze eddakiika ezisinga obutono kuba ate eggulo natuulamukko naye netunyumyamu awo netwogera sinza kuleka n'olya wekka kandi ne ku kino naawe ky'olyako nendya naye kati ate mu kunsiibula era bannanga ate oluli olw'eggulo katona nga ŋŋenda ulaati ne mugamba ogenze mangu kati nayina gwe nali njogera naye katona ŋŋamba nga kino tekibangawo n'otampa budde ne mugamba nedda kato kanzije kale nkuwerekere nanga nedda naye nkimanyi enkyanja kukola ki kuba kasitamba eva ng'ayita wambuuzeeko ku ofiisi oli bulungi tiye nkubuuzaako bubuuza ne mugamba nti naye gwe oli bulungi so ffenna tutambulira mu kufa ng'abantu buli omu yatamanyi saawa kiseera wa naye nze amulabyeko ng'abadde teri yadde kiraga tekikakasa nti olina obuyinza ku muntu kuba eddoboozi eri bwatuse mu katonda siriwuliti gumu ne mugamba alo nanga bulaza obwedda nkunoonyi ne muganye nawe nziruka naga mwedde emmoroka njirabawo wano naye nga toliiwo ne mukakansooka ensaale nyina wenkolaki weŋŋenda nkomewo nanga naye era nze nja kulaba naŋŋamba naye nyina ekintu ate gwokimala ne mugamba mukama wange kansooka enzijumbire swala nkomewo nja olukomyewo ate simukoze eki so saawa nga 9 era kati singa bajjayo kamera ezibadde ku nnaku maati saawa 9 kati abadde mu kitundu ekyo naye amawulire ogafunye otya bankubidde essimu famire ne bantegeeza nti kato afudde nembaga akantuukewo nsooka kulaba nenkakasa nga nammwe bwe muzze musooke mukole ki ninga temubanga tuzannya komedi kantuukewo nemulaba nenkakasa nentegeeza sipiika ng'emitendera bwe giri kubanga kato former member of parliament ate ku lw'abantu beerubaga n'abantu abamulonda luli ne ku luno ateekwa okubeera accorded an official barrier kubanga kiri mu kusalawo mu byalambikibwa ekyokubiri kata abadde ayogera nnyo ku nsonga ze ez'okufa olumu ngaga seyaffe naye tujja kufa nze ensi ndiwo kuba happy mwenna nga bwe mumanyi first of all
Kato tabadde tanyiigiranga muntu yenna wabula Kato is a happy soul era nga bw'omusaana naye obwana bwa Nuupu naye nanga obwana obwo ate bwe bunjagala kwegamba is a happy person nga bwe mubadde mukola ki mumulaba naye Allah ffenna tetumanyi omulala otambulira mu mmotoka omulala ajja kutwalibwa akisidenti omulala ajja kulwala omulala tajja kulwala nga Kato bw'omulaba ate ffenna Mungu atutwale nga bwe kiri so nkubiriza abantu bonna tujja kubeerayo mu make wa Kato tujja kubategeeza enteekateeka nga bwe ziddirira nebaza abayimbi mu fraternity yammwe batikitoka baani n'abatuuze nti muli banjawulo oluwulidde teri yasekuse ne bapromoters nti bonna batuuse kwegamba unity yammwe gye muyina eri rweya kubanga singa babadde banoonya bannabyabufuzi singa bagatujja kujja enkya 9 naye abayimbi ne ba fraternity eno promoters ki muli banjawulo era mbeebaza nnyo ate nkubagiza nnyo famire ya Kato abaana be ne mukyala we so inna lillahi wa inna ilaihi rajiun fenna ku nsi kuno tutambulirako tusobya atasobyangako yatase omuntu yenna Kato gwe yanyiiza finding a space mu kisakyo jjukire Kato bye yakola ebikusanyusa omusonyiwe ng'omuntu omusaasire omanye nti ye wadda wava wetudda eno eringa layini ya mmere ey'okufa oli kasita aseetuka omanya gwodda ku sowaani gwokutte sowaani ekolaki eddako so tewaliwo kyakusekera tewaliwo kyaki bino byonna byebyo ffenna ensi tugitambulirako butambule kitalo nnyo Mr. Bitex Abdul tubadde naawe ku CBS yakweddeko omukulu balonywa promoter Abdul Mulasi naye amaze okuba nga atuuka nga kitalo nnyo nakanyongero kankwatideko wanooti wano gwaffe muzeeyi waffe akudde ku maaso ekiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun so akufa kukusanzeewa badde mbulira pulezidenti nankubira naŋŋamba owaayi olwamaaso CBS kaŋŋambye ali wansi awo sika kuba nti nange nsobodde okubanezijangegatekuwa okufa kwa Uncle Kato kuno kukuwadde kyakweyiga ki mu bulamu bwese bwetutambuliramu nedda ng'omukkiriza omusiraamu kimanye nti okufa teeka ate buli kiseera kyonna tutambuliramu okutambula ekigere kyotambula lowooza nti oyinza okusikira ekirala ng'okufa so buli muntu yeetaaga kwekuba mu mutima kwenenye Allah subhanahu wa ta'ala okulaba nti tomanyi kyagwefaanana kuba omuntu akedde nga mulamu tubadde tufuna incident nga z'amasasi ne bamukubidde wali essasi naye kyewuunyisa nti bwe bankubidde essimu tataafudde esibuuza nti afudde gambe inna lillahi wa inna ilaihi kitalo nnyo mukulu naye atubuuzeeko Abdul Mulasi nga kitalo era bino ebyokufa muzeeyi waffe Kato Lubwama bitalo nnyo by'amaanyi nange nsulaawo kumpi naye era mbiwulidde ne ŋŋamba nti kampuge nkoleki gendewo neekakasi bwanakubidde kasimu waliwo omukyala gwe nsanze nagamba Kato Lubwama nengaakakyaliye bulabe mu kaseera kano kiki omujjukirako omugenzi Kato Lubwama mujjukirako ebintu bingi nga okubeera nti abayimbi abasinga bayise mu mikono gye bonna bowulira ababbandi Kato Lubwama bonna bowulira nti nga bandi eya Igozi bana baaliwo beti mpologoma bonna bayita mu ngalo ze indasitule naadagikwatidde nnyo ng'abaana bonna abasinga abayimbi abakulu bayiseeko mu ngalo ze jjukirako n'emizannyo gye gye yakolanga gyonna
bigudu ezo zonna zonna gyalinga gisanyusa abantu nga giri fanane nga gisanyusa abantu. Kitalo nnyo nnyo ddala. Wetwogera abantu bo beyongera kubeera nga bagenda amaaso naye nga bawera ambulance yakatuuka kubeera nga etwalo omubiri so mbeera bweti bweri genda maaso ngaano so ambulance eyingidde yes giraba yakatuuka executive funeral service ebadde yakatuuka ewetuukidde nga bagenda kugyayo omubiri gwa Honorable Katolo Bwama. Embeera nga bweri nga bw'ogiraba si nnungi twaliza wamu naye munnange kigaa nga tulina okuweereza abo balina bye bamuyita ng'abantu olaba abaana bamuyita jjajja abazzukulu be nabali wano eno baba bakola kibakaala embeera bwetebweri Kapamiza Ssemakula mulaba waali musaale nnyo ate abadde muntu wa papa naye Kenya agenda takikkiriza watino kuli amawulire tuno Honorable Katolo Bwama afudde era so kumere ku CBS ndaba nga tuwa update ku kimwe kiba kigenda mu maaso paka omubiri batugamba oluvaano kugenda wa Honorable Katolo Bwama then nagendako mu parliament engeri gyabadde eyali Honorable nga bwe nkugamba so sigala ku CBS nga tukuwa update ku kimwe kiba kigenda mu maaso bengo oba okifuna embeera yonna ogenda banga okola ki nga okifuna bulungi nnyo Julius kutugenda kutenga Julius bona badenga mu mawulire oyo Julius yabadenga mu mawulire we yakwata olusi obutambi bonna busikiti bonna oh naye kenyini embeera emutuseeko awotose n'olengera embeera nga bweri bwetu tukyali wano eno twali nga bitalo nnyo tulabye ddala tufiirwa omwagala waffe mukwano gwaffe Katolo Bwama. Katolo Bwama abadde alina obulwadde bwa pressure ne sukaali nga bimusumbula okumala akabanga bamutwalako ne ttaki bamulongoosako ne kino ku kyenda so obulamu bwe bubadde nga tukola ki ddagala nga tegasi bulungi so ekibaddewo bamugye waka ng'azirise abamulese bagamba nti abadde azirise so bagenza omutuusa wano muteekako ebyuma byaffe omutima nga tekolaki okuba bulungi entunuusi zonna nga tezikolaki nga tezikuba tugezaako okukola kye bayita CPR eziramu okukola ki okulaba nti tumuyambako omutima okuddamu okukola ki okudda engulu naye nga tekikola ki nga tekisoboka so tusaba Allah amusonyiwe byonna byakola ki byamusobako naffe atulungamye kuba ffenna diki so embeera bweti bweri
saazi nekiddako obanga omubiri gw'omugezi Katolo Wama nga gugibwa eri munda nga baguleeta ne bateekateeka babe nga bagongerayo bino otwalibwa then kiba kiddako okubanga tubanga twongera obba so kize nga tukiri so sigala ku CBS kubanga tukuwa update kino kiba kigenda maaso. Julius agenze eri munda. Anko katabadde mukwano gwange just somujukirako mukwano gwange nomanyi n'okwetwalamu awo atukola bingi sobola kwogera naye Katonda wabanga yakwageze mwabanda bakola FSB4 mulongosa amakubo gammwe temwewalana temusekanga omuntu afudde waliwo bagambe waliwo abasanyusa ekikolwa kya buswavu nnyo naddala ku Abaganda respecting omuntu afudde tubadde temuliza butakkaanya ne bw'obanga oli mulabe wange saawa zino n'ofa basikwagaliza kufa kuba mulabe wange mba mwagala abeerewo nga mulamu osobola okukola communication yonna naye kyakatolo wama nze nsoose okubikira kukiwala abantu bamisa kyankubidde nze nsoose okubikira abantu kabantu balowooza byakusaana kubanga nze sitera nnyo okubika bintu bisekakasa naye nakati sinakikiriza ndi kataafu wano wendi sinakikiriza ndi kataafu naye afudde naye natutereza amakubo gaffe getulaga naye tubeere bagumu wabula kyembakubiriza mwena abaliwo abakyali abalamu ensi etumalira bwereere temwewalana lwa bintu byansi kuba gyetulaga gyetwava tetumanyi ebitugera tukola tetumanyiiyo kato awumule mirembe kubanga abadde mwagalwa w'abangi kubanga kato si muntu abadde akola ekintu ng'akikola ku mutima gwe yaba akikola kusaagamu awo nekikola newaba abadde akuvuma kusaagamu nekikola ki tabadde na mutima mubi oguli bidi ku mutima n'omuntu kuba kato tabadde na mulabe kabe muntu yatali muntu abadde awalana Katolo Wama naye abadde alina kwawalana kubanga abadde simpo nga newe muyombe enkya muddamu nemukola ki nemwogera nga tasiba busungu ng'alinga nti era Kato annumye nnyo ne Kato tujja bategeza enteeka z'okuzikaziika tugera kukwatagana ne famire wekimita famire. So yanziza nnyo Bajjo wali nze obadde oli live nenkuvuma mu mutima gwange abadde ali live n'omuvuma ng'omuvumira ki omuvumidde ki omuvumidde ki just nga ndaba nti tekisoboka nga tekikkirizika gwe Katonda kati weefudde Katonda gwemanyi ebisoboka nebitasoboka bannayuganda betumiikiriza nnyo atu betumiikiriza nnyo lwaki muga nti kisoboka te kitasoboka Katonda yamanyi ebisoboka nebitasoboka atutegeera wetwogerera Anko Kato netwogera nga ogenda kulaba mayiti ya Anko Wama bwetyo tugende kati dispatch yino shidi tugende papa kale banaye abatubula tugenze ku post abalala ewakoma nnyo mulako postmortem tulengera wano Maulana omukulu Rain tulengera mulantaliwo naye nga ne Ajaluna amaze okubeera nga Rain nga kisasa
abadde kyaliwo ate sikyali wange kyokka ate muzeeyi wange nga kusanzewo amawulire waka asanze waka ne bagamba naye mbeera kumpi ne wano wange bakupakidde okujja kulaba muzeeyi wange naye akaseera ketatuusamu omwana wange kitalo nnyo emikwano gye bonna bonna abasaasira olw'okufibwako nze nno w'amaanyi gendi mulamu bwange kubanga bino bintu byendimu emutuya yasooka okutundaba eyanjigiriza okumala ebbanga ya myaka etaano nandi naye era tekwakalaga nansomesa naso mukama bagumye yo bikyali ekyo kyali bizibu bizibu aluna mubiru nga kitalo nga kusanzewo amawulire gano amawulire gansanze restaurant ngamba kusikiramu okugga bikabikako ebitogenzi bire siiyo omulambuka bagwala postmortem mu mulago baye nga bafuna medical report buli kimu kibe nga kiggwa so wadde no bamugyewo abasobola bagende wa Uncle Kato Lubwama nga bamuziika oba okyali wabweru tugaye nga tugenda eddwaliro esitakuwa nakataafu enfa ya Uncle Kato kiki kyesinza okuyigiriza mu bulamu bw'ensi eno bwe tutambuliramu ekyo kyakuyiga ebyegwa asigaddewo bakasigala kyaliwo sigide bwakweteekateeka tekoliiko nti oba ki kubanga yabadde emisana ng'anyumye era ennaku bbiri abadde alina nga bwakola emirimu tegeeza abadde agikola bulungi era atambula bulungi okuga amangi aga afudde naye tukiwuunya kubanga okufako omuntu tekuli wala nnyo n'okwayeeya ng'oyayinza bwoti nokulaba ate ngaobaogenza kati tulisaba allah omusonyiwe bino byamusobako n'omutondo tuna kyateesa allah yagabeera yajjawo tojjana mumusinganya atobama kubanga abadde menta waffe yateetingawo tayitako mu mikono gye mubiru to abamu abasoose wano eno tuli SB4 naye waali wano eno tugedde amawulire wano eno eddwaliro lya Ajat Stabuwa Natolo wali eno eddwaliro tubadde so wekumire ku CBS FM tugenda kuwa update zonna eziba zifuddeyo zonna zonna eziba zifuddeyo ku ddwaliro lino eri wano eno Kabowa odeno so embeera bwetyo bweyini ne bankube ne baŋŋamba nti ankafudde tulina okumanya madira ati leero tubadde ne shawena nagamba jebiri ne Uncle Kato abeeza ne screenshot saa 17:37 nagamba jebiri ne Uncle Kato tatugiruseemu shawo biki kale ate baŋŋamba asoose n'okuŋŋamba abalinabo nagamba nti Uncle Kato afudde kyenkoze kyezosa okukola muwemudde n'omuwe mulansonyiwa ne mugamba olimba kubanga omuntu gwoyogerako madira ati aŋŋambye ayogedde naye kaleesaga oŋŋamandi afudde naye sibifa omwana bitalo nnyonyo kubanga kigudde bwe kati tutegedde wabula amazima kibi kinenemu gwenga Pastor Adam obulamu bw'ensi eno kikyosobola obugamba ku muntu okubunnyonnyola ku muntu ali eyo we live once so enjoy your life if Uncle Kato anyumiddwa obulamu bwe kiyinza okugamba nti anyumiddwa obulamu bwe nga bw'abadde asobola naye Katonda yatuweera yajjawo kyasinga okumanya webale nnyo yani naye nga ku TikTok kabeerako
so embeera bwetyo bwekyali embeera kingagoba naye kugambye omulambo oba omubiri gwa Uncle Kato Lubwama gugiddwawo negwongerebwayo postmortem emulago abamu bagenze waka wa Uncle Kato Lubwama gye bagenze okukuma olumbe n'okuba nga babuga buli kimu kiba kigenda maaso so embeera bwetyo abantu bonabona nokuddwaliro Esther Bwanatolo baweddewo barasinga ngambe bagenze mu maka ge ga Uncle Kato Lubwama awe mutundwe gye bagenze olindyako okuuma olumbe so embeera bwetyo bweriwo ekumire ku CBS FM UG official channel ne ku mitimbagano naye nga tukuwa update buli kimu kiba kigenda mu maaso so lyerina eddwaliro erya Stabua Natole bayita Stana Medical Center wanene bamuddukiza naye batugambye afunye attack era ebisigadde byonna atuse embeera yonna nange kozesa bonabona embeera bonane tebakikkiriza abayimbi bapromota abakibona bonna tebakikkiriza mbadde n'ebbanga ddene emyaka mingi nga tubadde naye ate emyaka tukyali naye wadde afudde Mukama Katonda amugyewo naye tukyali naye ate era ojja mumusanga ojja mumunoonya gwe tolowooza nti afudde oyo Kato Lubwama tubadde naye ebbanga ddene Mr. Semakula nga bw'omulabye nga bwazze wano n'abalala abayimbi bonna babadde wano eno mwe mujja kujja mukole kavuyo bwammwe tubalaba amazzi ga mukusaga kano amazzi ngagula ku ssente zange ku dduuka ate ekola tugambe CBS FM tugenda kuwa update ku kimu ekiba kigenda mu maaso so wano tutuuse tuli maka ga Honorable Kato Lubwama abasinga noza mumanyiiwo basinze okukola okuzannya obuzannyo bw'obusikiiti bwe n'essaa zino kati bali kumawo kyoto kanga ogalaba bakuma mu kyoto bonga abantu ab'ekyalo bonna bajja mpola mpola abamu abawuli buli omu wagafunye mu mbeera wonna wagafunidde batandise okujja abayimbi bakomediyani bonna n'embeera wobalaba Wow,
Era bwetyo bweri wano eno maka ga Uncle Katolu Bwama. Era bwetyo bweri toto tekitumizwa Gasozi mukubideko yeshuli made kyatenti mukubideko nanyaka era wait weri so notuli wa Uncle Katolu Bwama. Good day.